Nze Basajja Mivule Bwadden Nsolo Nkambwe ayagala ensi ye Uganda nga Baganda bwe baagala Mengo. Nzize nate omulimu gwe twewa okusomesa eggwanga tetusobola kubeera pushed away. Tetuyinza kubanga kino ffe twakitandika era ffe tujja kimaliriza. Tetuyinza kkiriza abantu bakiyingidde mu mwaka guwedde okulaga nti bebokka balina okwogerera eggwanga lino. Eggwanga lino lyafa nti kati bannayuganda batandise naye bukozi si bangi nnyo batandise okuwuliriza abantu abakyamu. Awemula gwe bawuliriza avuma bamwagala nnyo, omusiyazi oyo ye hero waabwe. So naye ffe we can't allow our nation to go to the dogs. Tetuyinza kkiriza ggwanga lyaffe okugenda mu bugwenyufu, tetusobola kikkiriza. Era njagala kubagamba nti mwenna batiimu Basajja Mivule mubadde muweddemu amaanyi, mumukubira amasimu, mumpereza message, abantu nga bakuvuma. Naye abavuma bali bameka? Abavuma bali bameka? Ani abagamba nti Uganda yonna eri ku social media okwo? Ngenda kubaleetera bwino abalaga nti abo bantu bali defeated already. Those are hopeless people. Otegera? They are just exhibiting their hopelessness. Be bantu ensi be yalema. Teri muntu ali mu magezi. Listen to this, mumpulirize. Tewali mu Uganda muntu ali mu magezi asobola kuvuma Basajja Mivule. Taliyo. Tebakulimbanga. Teri mumbulireyo omuntu nga professor lecturer mu university wano, any university mu Uganda nga yaweereza message ku social media nga avuma Basajja Mivule. Mumbulireyo omuntu omu alina byakola ebirimu amagezi nga Hamu, oyo omugagga omuto nanyiri bizimbe mu Kampala. Otegera? Avumani. Mumbulireyo abantu abali serious abalina byakola. Waliwo omugagga omuto ono yali manager wa Express Football Club Bulwadda, Saidi Bulwadda. Otegera? Nanyini Bulwadda Mall wali ku mayiro 6 ku luguudo lw'Egayaza. Nanyini Bulwadda Estate wali Ekyanja. Amayumba aga kalina amangi. Nanyini Bulwadda Village eringa ogende ebusunju. Abalina bye bakoze. Mumbuli abantu muwala wa Mulwana, omukyalo oyo muwala wa Mulwana addukanya estate za Mulwana, omugenzi Mulwana. Abantu ngabo basobola okudda ku social media ne bawemula. Kati mugwera mubwerera amaanyi, tiimu Basajja Mivule temuggwamu maanyi. Bano abagwagwa abawemuzi, okutegeera batono nnyo. Omuntu omu agenda n'awemula n'agifuula business, n'agenda n'akola account 10 ku social media, ku Facebook. Omulala n'akola account 15. Waliwo gwe nabuuza n'angamba nti ze nina account 5. Nambulira amazima azibbiramu bubbizi, agamba abantu nina babloga bayitirivu kati ne bamuwa ssente mbwabikasukeyo naye nga yeye yateekako account ze 10. Kati bw'olaba abantu 10 nga bavuma Mivule olowooza nti bantu bangi be bavuma Mivule. Muntu omu alina account 10 ku Facebook. Otegera? Si bangi. So temuggwamu maanyi. Njagala kutegeeza eggwanga lino nti bajjajjaffe baawongera eggwanga lyaffe mu mikono gya Katonda. Kyolaba nga tulina motto egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe, for God and our country. Bajjajjaffe bakimanya lino eggwanga somi. Otegera? Kyova olaba oluyimba lw'eggwanga tugamba O Uganda, may God uphold thee. Otegera? Gwe Uganda, Katonda akuwanirire. We lay our future in thy hands. Tuteeka ebiseera byaffe eby'omu maaso mu mikono gy'ogwe, ayi Katonda. Okutegera? Oli oluyimba lw'eggwanga bwe lutandika. Uganda, Katonda akuwanirire. Katonda awanirire eggwanga lino tagenda kukkiriza bagwenyufu, abawemula, abasiyazi okuyingira State House bafuge eggwanga lino. Nze mbagambye oba mmwe mubawagira kyannaku nti mwabafuwa Olungereza, omuntu bw'awemula gwe mugoberera. Otegera? Omuntu bw'avuma oye hero wammwe kyannaku. Otegera? Eggwanga lifudde moral fiber tewakyali. Abantu okufuwa Olungereza nga fe aboogera eby'amagezi temwagala twogere. Abawemuzi
otegera bemuwagira njagala kubategeeza Katonda tasobola kujjawo omwami Museveni n'atuleetera abasirusiru n'abagwagwa bakulembere eggwanga lino kankiddemu dembe ly'okumpuliriza dembe ly'okusiriwala dembe ly'okuvuma naye abavumi omusango gwammwe Katonda amaze okugusala gwawedde dda programu eddako mulindeko muyisewo enaku bbiri ngenda kujjamba buulire kyawedde dda Katonda tasobola kuddira bagwagwa abasiyazi abanywa enjaga okutegera abawemuzi abavumi okutegera byonna byamuzizo mu maaso ga Katonda okuvuma Bayibuli tugamba nti mwewalire ddala mwawukane n'abavumi okutegera okusiyaga kyamuzizo it's an abominable mu maaso ga Katonda okutegera beboogera kakati bebefuze Facebook abo nti bagende mu State House bafuge eggwanga lino batukulembere bafuge eggwanga lino twatuula n'abantu abakenkufu mwalimu abasuubuzi ab'amaanyi mwalimu ba statesmen mwalimu balooya mu meeting eyo mwalimu ne Frank Gashumba nga bagamba nti basajja mivule wakoze ensobi abantu ababba ettaka mu Buganda ali omu babiri basatu bana tuyinza gamba nti abanankole bonna tosobola kigambo kikyamu nga ne balooya mwebali looya n'agamba nti genda weenenyeze abanankole kubanga abanankole bali miliyoni 3 gwalaba nga abba ettaka ate ekyamazima nze bennaakalaba abanankole nga bagobaganya abantu ku ttaka bali babiri bokka abanankole bali miliyoni 3 ne tukkirizaganya nti genda okitereeze kubanga basajja mivule tukuulira oyagala obukulembeze olinonya otya akalulu mu banankole nga wabayita ababbi okigera nangamba genda obenenyeze kubanga banankole bonna si babbi battaka eyabba ettaka gwoba oyogera erinnya lye nenkiraba nga kigambo kya magezi kigambo kya bugunjufu omuntu yena ayagala okupromotinga peace and harmony you better go and apologize nenzija nenga nti abange abanankole mu nsonyiwe nayogera bubi mwena abanankole temuli babbi abantu ne batandika okunvuma okigera ne batandika okumpemula ne batandika okumpayiriza ne batandika okugera gasiya yenna so kakati abagwenyufu tebasobola kulembera gwanga lino ate bonna bekwese mu buli akuvuma yekwese mu people power buli awemula yekwese mu people power n'ogamba nti naye abakulembeze ba people power lwaki tebagamba ku bantu bano lwaki tebabagamba ko nti abange temwonona linnya lyaffe temwonona kibiina kyaffe lwaki muwemula abantu kati mbagambye Katonda amaze okwogera tewali muwemuzi tewali musiyazi tewali munywanjaga agenda kufuga gwanga lino nga Museveni amaze okuvaawo period ekyawedde dda era obubonero programu eddako mugirinde ngenda kubalaga nti Katonda omusango gw'abantu yagusaze dda tebasobola musigale nga muwemula musigale nga muvuma otegera nali ku NBS TV nengamba abantu nti abange mu kifo ky'okumala biseera nga muvuma abantu ku social media mugende munoonya obuwagizi mukunga abantu make people disciples of people power disciples of NUP otegera ebbanga limumalanga muwemula lyemumalanga muvuma buli kiramu otegera ne muddira obudde ne mumumalira ku Edikenzo ne muva ku Edikenzo ne muvuma kusaasira kasarinu kusaasira ne muva ku kasarinu kusaasira ne muvuma Ronald Mayinja ne muva ku Ronald Mayinja kati mukute basajja mivule kakati amaanyi n'ebiseera bye mwonoonera ku kuvuma abantu senga mugenda ne munoonya obululu senga platform ezo muzikozesa okunoonya obululu okusikiriza abantu okudda ku saidi zammwe mubulire abantu manifesto yammwe abantu bagitegeere biki bye mugenda okukolera abakadde babaagale abavubuka abatalina mirimu mubabulire manifesto ya people power bwe mukwata obuyinza abavubuka mugenda bakolera ki bakyawe mwami Museveni babaagale babayira obululu kyannaku muze mu kuvuma buvumi weeks 2 muvuma basajja mivule kino kye kyabaddewo kati njagala kwogera eri mmwe abategeevu nti tiimu basajja mivule temuggwamu maanyi bano bantu balubatu balooze eggwanga lyonna liri ku social media kino kye kyabaddewo kamwocha Bobi Wine gye yakulira kamwocha Bobi Wine gye yakulira wali ku TLC mu ghetto
owa people power yesimbyewo NRM yamuwangudde kakati abasiru mwongere okusiruwala abavuma muvume abagwagwa mwongere okugwagwawala nze ngina kweta bulesi bwino okubalaga nti muli bisirusiru bitole temwina magezi tuba wa magezi fe Katonda byeyamba natufukako amafuta ag'okubeera abategeevu tuba wa magezi temugagala muvuma buvumi muwe mulabuwe muzi Bobi Wine we yakulira wali ekamwokya kuti LC ye ghetto place awo we bakolera ebyemizannyo waliwo ne studios nyingi awe kamwokya owa NRM yabawangudde. What are you talking? Kakati mwabavuma mugoberera oli bwavuma ne mugoberera mugoberere kye mulina okukola si kye mukoze. Fe tulina Sara mu Church of Uganda twagisomanga ng'egamba nti otusonyiwe tulesibe tulina okukola ne tukola bitasaanidde kukola. Teri nali ku NBS TV ne ngamba aba people power teri muntu yenna teri muntu ayagala kujjawo mwami Museveni n'akozesa kuwemula n'akozesa kuvuma abakadde bagenda tukyawa okitegeera abalimu amagezi bagenda to distance themselves from us bagenda kutwesalako mukendeeza ebigambo by'ekisirusiru kati mulabe kyabaddewo ngenda kubaleetera statistics okitegeera nalabye abantu abalimbalimba abantu twawangudde wowi kifu kati mbawa amagezi mwetaaga kudda ku drawing board mulabe lwaki twakoze bubi bwe tuti lwaki opposition yakoze bubi bweti okitegeera NRM bwe yatuwangula abakyala bonna mu women councils ne tukuba eggwanga lyonna ne wabaawo beekubagiza ne baga nti nze sigenda kubeera mu bantu beekubagiza omusajja yaswipinze eggwanga lyonna toyinza gamba nti Museveni talina buwagizi bw'abanga bba era kalabaako watandikidde okitegeera omuntu ngenda kubaleetera bwino alaga nti kino ekintu kyawedde dda abantu bali mu kuvuma buvumi bantu bali mu kuwemula bwemuzi ntaddewo ente ennamba abawemuzi abasiyazi bwe mutuukanga mu buyinza ne mufuga eggwanga lino kubanga ffe abasabi weetuli tetuyinza kuddayo mu mirembe gy'amiini abo tosobola bawa buyinza abantu abatalina kutegeera omuntu n'agamba nti bannange wano nayogera bubi naye neetonze mu nsonyiwe ne muvuma omuntu eyeetonze ne muloza Katonda taliyo waggulu Katonda alowooza nga mmwe n'abakkiriza ogenda mu State House mufuge eggwanga lino temusobola ekyamwe kyawedde dda ngenda kujjayo buyino kati ntandise temusobola kufuga ggwanga lino obujulizi bwonna Katonda yanukidde essaala zaffe abasirusiru abagwagwa ne mu kirabo ky'okubikkulirwa Revelation Katonda yagamba abagwagwa tebagenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda tasobola bakkirizaayo. These are idiots era n'abantu bonna abagoberera abawemuzi aba hypinga ne muba raising up ne muba sukkulumya okitegeera abo nabo bonna mugenda kuswalira wamu temusobola kufuga ggwanga lino ne muleka abantu abogera ebyamagezi ne muwagira abagwagwa avuma gwe musuuta mufuwa Olungereza lungi nnyo kati mugenda okuswala nze wendi wano era Katonda agenda kunkuma terejja kunzita ebyo byempulira musimanya tusazeewo gundi bamukube mutandise okulagira abantu bakuba abantu emiggo ebintu bye twalaba ku mulembe gw'amiini mubikomyewo wano otegeera nali mwana muto abasajja b'amiini nga bajja awaka ne bayingira mu ddiiro lyo ne baddira muwalawo ne bamufungula ne bamugjamu empale ne bamwebakako taata bwakyusanga ensingo n'otunula eri nga ava ku muwalawo najja nakubaoli n'akusamba nagamba tunula olabe kyenkola n'akuforcinga okutunula olabe kye bakola muwalawo okitegeera n'akukuba n'otunula bwoti olabire ddala kyakola muwalawo ate nga wali mu lujja omulala yeebase ku maama w'omwana taata n'otunuulira maama w'abaana bamwebaseeko bali mu lujja ate otunulira muwalawo gw'ozaala bakugambye nti ntunuulira bagenda kukuba ekyasi bagenda kukuba amasasi bw'ogaana okumutunuulira wano otunulira muwalawo bamusobyako mu lujja otunulira mukyalawo bamusobyako bano abagwagwa be mwagala okuzza tudde mu mbeera eyo bano bagwagwa nnyo bw'olaba omuntu awemula n'asanyukira mu kuwemula n'avuma abantu ng'awemula Katonda tasobola kutuvaamu abasabi gye tuli eggwanga twaliwongera mu mikono gya Katonda Katonda tayinza kutuvaamu tuvumiridde mwami Museveni nti mubi ne tumugamba abantu be babbye eggwanga balimazeewo enguzi era naye agikaba bukaabi
Mwai Museveni ali ku record akaaba enguzi emuyitiriddeko agikyayi. Kati tujjewo abali b'enguzi, tuleeta abasiyazi, tuleeta abawemuzi. Omuntu bw'abanga asobola okuwemula ayinza atya obutabba ssente? Mugenda kutereza mutya eggwanga nga mwasosietinga n'abawemuzi? Mugenda gitereza mutya? Tugenda kubeesiga tutya? Bw'obanga ovuma toyagala akuwakanya. Njagala bannayuganda muwulirize kino. Omuntu tugambye Mwai Museveni nti abasirikale bo batukuba emiggo. Kakati ate nammwe mutandikide mu opposition, buli abawakanya oyo wakufa, oyo wakubwa. Tugenda kuva mu flampeni tugwe mu muliro gwennyini. Tujjewo Museveni tuleeta abana abagwagwate. Bano batukuba emiggo. Tuleeta ati bana abasirusiru abasinga ku bano. So Katonda mwesigwa, tewali mbagambye ntaddewo ente namba. Katonda yamaze dda okwogera nange nti basajja mivule genda otegeeza abantu. Uganda tekyasobola kudda mabega, tekyasobola. Twetaaga abakulembeze abalungi okusinga Mwai Museveni. Twetaaga abakulembeze abalina ekisa okusinga Mwai Museveni. Twetaaga abantu abakulembeze abalina eddiini okusinga Mwai Museveni. Twetaaga abantu abalina eggwanga ku mutima okusinga ne Mwai Museveni. Bye tuvumiridde Mwai Museveni ate bano bo babi nnyo basiga n'embizzi obubi. Tuleeta miyayu, tuleeta mpisi mu State House. Katonda yakimaze dda. Era ensonyi mugenda kusambala kubanga mbasomeseza muganya okuyiga. Mbagambye nsobi ki gye nakoze. Meeting ne Frank Gashumba yagirimu ey'abategeevu y'abagunjufu. Ne mbagamba nti please kangende nkirongoose. Kubanga mu banankole mulimu Miriam Matembe. Miriam Matembe yali abbye ettaka lyani? Mukazi munankole. Ne bangamba genda okirongoose. Miriam Matembe yabbaani. Lwaki ogamba nti abanankole bonna babbi? Nengenda ku TV nenkirongosa tebannanga banankole mu nsonyiwe. Omuntu omugunjufu, omuntu omuwombeefu omwetoowaze nengamba banankole bannange mu nsonyiwe nayogedde bubi. Ne muvuma omuntu omukakamu omuwombeefu ne muwagira abantu abawemuzi abatalina magezi. Kati Katonda agenda kubaswaza mwogere bye mwagala, temujja kufuga ggwanga lino. Katonda nga bw'ali omulamu tewali mugwagwa, tewali mugwenyufu. Katonda gwagenda okukkiriza atule ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Mwai Museveni bw'amala okuvaawo, Katonda agenda tuleetera muntu mulala nnyo nga mukakkamu, nga muwombeefu, nga mugunjufu, nga mutegeevu, nga otegeera nga alina enteekateeka etwala mu maaso. Katonda tayinza kuddira Uganda n'agiteeka mu mikono gy'abasirusiru n'abagwagwa batukulembere. Tekisoboka. Tekisoboka. So nze mbagambye ngenda kuleeta bwina alaga nti Katonda omusango yagusaze dda. Kasita mwava ku bigambo byange ne musalawo okuwagira abawemuzi, Katonda atandise okubakuba emisumaali. Kasita mwakyawa ebigambo by'omutegeevu, nabagamba Katonda yeyantuma okutaasa eggwanga lino. Mwansanga mu struggle. Nfiiriridde eggwanga lino, ntaddewo omubiri gwange, emisango gindiko lwa ggwanga lino. By the way, mumanyi omusango gumu. Nina emisango 9. Nina emisango 9 omuli ne terrorism. Nja kubabulira byenzize nkolera eggwanga lino. Aba bavuma abantu, abavuma basajja mivule bakoze eki? Kiki bakoledde eggwanga lino? Okiraba, tubaddewo okulwa bannayuganda. Tubaddewo okulwa bannayuganda abanyigirizibwa. Tubaddewo okulwa bannayuganda ababonaabona. Tubaddewo okulwa bannayuganda abatafunye justice. Tuyambye abantu bangi. Abo bakoze eki abavuma abantu? So Katonda tayinza bakwasa bukulembeze, tasobola. Ate namwe abakulembeze, oba oli wa DP, oba oli wa FDC kamalize na kino. Ffe mu Bayibuli Katonda yaddira kabona Eri n'amuggyako obwakabona. Lwakugaana kugamba ku baana be, abaana be nga bafuuse emisege. Gino emisege egivuma abantu nga gyekwese mu people power. Okutegera, kati abakadde bonna balonze NRM. Nali ku NBS TV. Nenjogera ekigambo ekyo nti abakadde okuva ku myaka 5 okudda waggulu baakula tebawemula, tebajja kuwagira people power, tebasobola. Okuwemula kususse, okuvuma abantu kususse. Byonna bye nayogera byonna olw'okuba Katonda yali abintumye, byonna bitandise okutuukirira. Abakadde bonna balonze NRM. Mwe muli emubuuza bagikyawa, bagikoowa. Bayinza batya okutwagala nga tuvuma, tuwemula. Okutegeera,
tulinga mbizi miyayu katonda bava batya bagati katusigale nono malayika manya setani gwalabyeko asinga malayika gotulabangako katusigale ne setani mu 7 gwe twalabyeko abantu kati kibagamba newe mukunganira wennyini we mukunganira ekamwocha we mukunganira ekamwocha mu ghetto mu 7 ku TLC NRM yabakubye kakati abavubuka bali luddawe mwana abavubuka bali luddawa ovuma abantu mukubanga olaba mugenda mu State House mwamazedde okuwangula mu 7 mwamuwangudde dda ovuma buli kiramu kubanga omanyi mugenda kukwata buyinza buli luddawa mwakoze mutya bavubuka eyo program eddako njagala basibulira wano ngenda kuleeta mbalage abagwenyufu mbalike bo bagwenyukire ddala mwe tiimu basajja mivule mbagambye abo batono nnyo baalubatu baagenda ne basiruwala ne balowooza nti ensi yonna eri ku social media kati fone tubagamba nti abantu abategevu tebali ku social media okwo abategevu baliko nga 28 bagwagwa beerere only 20% be bategevu ku social media kubanga wewunya abantu abasoma bagendako mu ssomero oli n'akuba wagagambo naawe mula ne bamusuusuuta ne bamutendereza ne bamuwagira eggwanga litwawongera mu mikono gya Katonda tuleke abagwenyufu bajje batufuge tekisoboka tewali mugwenyufu ajja kufuga ggwanga lino tewali musirusiru ajja kufuga ggwanga lino ekyo kiwede nakifunye kuva wa Katonda mugenda ate kuswala bubi nnyo olwedde mwatandise dda okigira olwedde mwatandise dda mutugamba muli bangi nalabye bona bannammwe nga bali wano Kampala balimbalimba abantu batekayo ku social media balimba people power kyekoze people power ekubye mu 7 people yamukubiddewa abavubuka ne muwakiso mu 7 yatuwangudde ne mu Kampala NRM yatukubye these people nze bino ebigambo tubadde tubyogera bulijjo ne Frank Gashumba nti abo baleke mwe mugende maaso n'okuvuma tubasomesezza strategies political strategies era sinewunyoba mulina political strategists temuyinza ku associatinga n'abawemuzi abantu bajja kubakyawa temusobola ku associatinga ne mugamba nti ffe abatunoonyeza obululu bawemuzi ffe betwagala abali mu tiimu yaffe banamba 5 baffe abatuteebera bawemuzi abantu abategevu be bangi abawemuzi be batono abategevu tebajja kukigoberera abategevu tebajja kubayingiramu nabagamba mu 7 twetagamu kuba knockout twetaaga abantu bangi nnyo tukube mu 7 knockout stations ezimu we balondera tewabaddewo nabakuuma bululu bwammwe mulowooza tuli bangi ebyo ngenda kubaleeta programu eddako lero lwakumeka si lwakutaano mulinde eddako ku Sunday ku Monday ngenda baleetera bwino okulaga nti you are nobodies tewali kye muli era n'abantu bonna nze seetaaga muntu kunnyamba Katonda alabirira Yesu yatugamba nti kasita mubeeranga n'ebyokwambala bibamalenga temweralikiranga kyakulya Katonda alabirira ebinyonyi ajja kubawanga ekyokulya seetaaga bantu bonna kumpagira buli muntu yenna wagira abagwagwa sikwetaaga kumpagira nja kusigala ku saidi ya Katonda bw'abeera ku ludda lwange omulabe wange yaani naye nja kufiiririra eggwanga lyo kubanga nze ndi ku principle mwemugoberera muyeye Museveni agende bwagenda tuzzeeko ki tuzzeewo abagwagwa twetaaga ddawo nga mulungi nnyo okusinga Museveni emirundi 7 tujjawo Museveni tuleete ate abagwagwa abawedde emirimu obuwangwa bwaffe ng'Abaganda tetuwemula abantu ne mukkiriza abawemuzi babeere ku social media beba people power abawemuzi ekibiina mwe mukisse etutumu mulisse abategeevu bonna babadduka buddusi kati ate mulinde kasita ogaana ebigambo eby'amagezi Katonda ng'akusalira omusango tewali musirusiru ajja kuyingira State House kubanga lino eggwanga lya Katonda era abavubuka mwenna abatalina mirimu mwandibadde munoonya kyakkola ne mutakkiriza kukozesebwa abasirusiru n'abagwagwa abamu kubo tebali nawono mu Uganda baduumira nga bali bweru wa ggwanga mujja ggwa mu kitimba mwe mutajja kusobola kuva mutubuulire nze tukunga abantu
nga tukunga abantu kulwanirira mbeera gye tulimu nti tugende wa minisita tukwate bipande tugende wa minisita Kasolo tumugambe twagala ku ssente ez'okwekulaakulanya twagala emyoga tukole groups ebyo bimwandibadde mulimu nga bwe mulinde embeera ennungi naye nga temulina bantu banywi banjaga bantu basiyazi bantu bawemula osobola okuwagira ekibiina naye nga towemula osobola okuwagira ekibiina naye ng'olina kyokola nze nja kunoonya minisita abavubuka bonna abanajja gyendi nti tukwate ebipande tukooye obwavu tulumbe minisita tumugambe tusazeewo twagala kukola kino mutwe ku ssente naye okubanga ku social media nga muwemula bwebuzi muvuma buvumi buli avuma gwe muwagira you are gone you are dead completely so nze mbaweerera amagezi munoonye byakukola abagwagwa bwenna abeesunga okuyingira mu State House mufuge eggwanga lino bibasaze Katonda abankuumire